gw'eggwanga bamanyiddwa nnyo mu kulima ebirime omuli ennaanansi, amapaapaali, ennyaanya, emboga, emiyembe n'ebirala era bivuganyiza ddala ku katale k'ebirime mu ggwanga n'ebweru waalyo. Wabula abalimi bano basanga okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'omusana ogwememula mu kitundu kyabwe ne bamaliriza nga bafiiriddwa kw'ossa obuwuka obuli ebirime nabwo obubazinda kumpi mu buli sizoni nga n'eddagala eryandiyambyeko ligula buwanana. Abalimi bagamba nti bagezezzaako okulima emmere gye balya ne gye batunda, wabula ebbeeyi y'ebirime bw'etatunulwamu boolekedde okufiirizibwa era bawanjagidde gavumenti ekendeze ku musolo era erwanyise n'eddagala ery'ebicupu lye riri kkatale. Okuva eno wansi ng'akatale kawulira mu $300 ogenda okutuusa ennyaanya oba okutuuka mu kukungula ng'emitwalo 10. Kati ate ng'eno eddagala biki byonna biwateesemu wabiguze bbeeyi nnene ogenda okutuuka mu kukungula ng'ebintu biri wansi ddala. Bagamba nti kiva ku bunafu bwa kitongole ekikola ku mutindo mu ggwanga UNBS ekitafuddeyo okulondoola ddagala eritundibwa ku katale. Nga tubaawo n'amaduuka aga gavumenti agamanyiddwa nti edduuka lisobola okuleeta eddagala naye ng'eddagala erireeta si lya kifere kubanga liba liyise mu mitendera egyennyini emituufu. Kati bwe libanga eddagala erikola ku bisolo n'abantu National Drug Authority eteeka obuvunaanyizibwa ku ekyo, kitegeeza nti waliwo bwetaakola bulungi. Bwe libanga erikola mu by'obulime eby'ebirime nalyo then it is Uganda National Bureau of Standards kubanga yekwatibwako ensonga eyo ndowooza. Naye ebiseera abalimi abatunda ebirime byabwe ebweru w'eggwanga nabo bawanjagidde gavumenti eyongere okubasagulira obutale bw'ebirime oluvannyuma lw'entalo mu gamu mu mawanga gye baali babitunda okweyongera ng'ebisinga bivundira ku Misiri. Kati ebintu bikyalina we tukunda baali okulabirako ne kasooli waffe ono mwe tulimye era ffe bennyini tugenda kumweriira kubanga tulinaako we tusobola mutunda kyoba tutwala jjindi watutwala jjindi. Abalimi era bawanjagidde gavumenti ebongera abalimisa mu bitundu byabwe babayamba okubayigiriza ennima ey'omulembe n'okubatendeka mu kulwanyisa ebiwuka ebitawaanya ennimiro zaabwe. Abalimisa be tulina abamu ofiisi mbu gavumenti yaleeta omulimisa ye wamu ofiisi ekirwadde kiyinza okujja katugambe mu ntula wabalewo ebiwotoko nebiwotula bwe tasobola nakujja n'obookaabe bamu ofiisi abeereyo mu ofiisi ng'alina oba akasalako omwezi n'asayininga nateeka mu nsawo tebamanyi ebifa mu balimi. Abalimi ffe twefaako ffekka na ffekka tujja kuba tufuna chansi ngeno ne tujja mu mwoleso n'owulira omwoleso bwe guli. Bano basinzidde mu mwoleso ogwategekeddwa ab'ekitongole ki International Needs Uganda okwolesa ebirime byabwe era abakulu mu kitongole kino basuubiza okwongera okubabangula mu by'obulimi bongere ku mutindo gwe bafulumya. Kyabugunjufu okumala ku ky'olima kuba nti kimaze okuba nti kikufuddeko oba kirwadde oba bakuwadde eddagala terikoze n'olyoka ojulira nti omulimisa ono kati yasembayo. Omulimisa mutandike ddala ku siteegi yeesookera ddala. Ebyobulimi gwe musingi ebyenfuna by'eggwanga kwe bitambulira wabula bye bimu ku bitafiibwako nnyo mu mbalirira y'eggwanga nga mu kisanja kino Pulezidenti Museveni yasuubiza okwongera okusomesa abalimi ku nnima y'okufukirira ebirime nga Kayunga y'emu ku disitulikiti ezitunuliddwa mu nteekateeka eno. Doreen Nakajiri ne Rogers Sekabira, BBS Terefayina.